Adi TV ujimbaniza kadeka nina kusaba subscribing ate osharinge video amaziga wadana Nabatanzi omugole wa mystery muna mystery aina kyakoze kino kikambo nyo kimalamu nnyo kugamba bafanizi bana Nabatanzi bonna amanyi kibamazemu nnyo amanyi nina kwanku wa details masa ongena kusaba video jimpere like ate osharinge tosikalinga on following bo sanzimo bulango video ngetandika tobobuka bambi bulabe oyongere etofali ery'amanyi ku Adi TV yuji subscribe likinga comment section waliao bako chotesa obachi wabula ku video eno ensonga za mystery Nabatanzi ezokubanga bagana mu kukutu banegana basinga batanze okuzibuusabuusa beebuuza bano bali mu kuzuza nyakabadi oba sikabadi juke mama wa mystery yafa mama wa mystery yafa bambi mystery molekwa nekitawe nyinyi bonoonyereza kubimukwatako bakagula ondi ekiraga ne taata we yafa ekiraga nti mystery yafuuka mulekwa talina muzadde talina tata talina mama bonna bafa Mr. Lydia Jazmine balina post gye bakoze etwendize nnyo ku social media era nga abasinga bagambye Mr. ne Lydia Jazmine balina enkolagana ey'amaanyi era nga bano bayinza okuba baagalana ebyenso Mr. bwe yali mu kuzika mama we ebisawo mu kuzika mama we omwaka oguwedde ndowooza oba omwaka oguwedde ndowooza nga gutandika Mr. yategeeza ati maama we yali yamusuubiza nti amwagaliza okuwasa omuyimbi omukyala ajja okumutegeera nga maama we yali ayagala nnyo Lydia Jazmine byansuso era nga maama yali ategeeza nti mwana we Mr. amwagaliza omukyala alinganga Lydia Jazmine jukira bo balengera mu kifaananyi omukyala oli ali emabega y'omugo basobola okulumiriza nti yali mukyala wa Mr. bwe yali atera okudeetinga wabula ate byagenda okuzuuka nga yali sister we Kwegamba ba social media ndowooza abasinga batambuzanga amawulire ago baali tebasose gakolako ki kunoonyereza kuwera naye kati saawa zino kiraga nti Jazmine ne Mystery balikakana nga ate bafuse mwami na mukyala kubanga Mystery yagamba nti maama yali amwagaliza Lydia Jazmine era nga ye mukyala gali amwagaliza okulabika nga awasa naye Mystery yagamba nti no ajja kukola kyonna kyonna kijja okulabika nga bambi kisanyusa nnyina eyo gyagenda abeere musanyufu kiraga nti Mystery abasobola okukisalawo essaawa yonna n'awasa Lydia Jazmine era munaye congratulations Mystery era bw'abeera akikoze tekijja kubeera kibi wakuba bafanizi badana Nabatanzi kyabakubye enkyukwe kubanga amawulire gano gatambudde nnyo ku mukutu gwali ogwa Phoenix Browser agalaga nti Mr. ne Jazmine bandikakanya nga baagalanye jjukira ebisa ebisinga bitandika ng'ebyokusaaga naye gye biggwira nga bifuuse reality kuba Mystery agamba wadde okugamba ajja kwewaayo okukola ekyo kijja okusanyusa maama we jjukira interview eno yagikola mu kuzika maama we era gye yayogera ebyo nti maama we yali amwagaliza okulabika nga awasa Lydia Jazmine ye mwalayika gwe yali asinga okwagala mu bayimbi bonna ab'e Uganda maama owa Mystery era ng'agamba nti baba wakuwasa mukyala awase omukyala kubano kuli Jazmine ndoza awase kuba kubakyala nga Lydia Jazmine yali amwagaliza okuwasa Mystery yabyogera mu kuzika maama era kubaka video nandibadde nga batuusako naye copyright ku YouTube nnyingi nnyo abaana tebagala kukozesa video bwabwe bagala kukozesa video bwabwe nobeera okajja ku Facebook era bakulipotinga ku YouTube channel nibagisaanya kugamba nibagikuba copyright eri enkamba ngina kusaba subscribing ate oyinge video eno comment section bya bakokyotesa oba kiwabula ku video eno sigala nga following ojja kuba ofuna ebisinga naye nga Mystery munaye sawa nabandikola omukolo ne Jazmine era tekijja kuba kivi lwakuba bafanizi ba Nabatanzi baba bayiyeyo nnyo kuba basinga kiba kijja kuba enkyukwe kiba kijja kuba lumulweso nga ndibadde beesunze nga beesunga introduction badde beesunga okwanjula badde beesinga introduction eya Mystery Nabatanzi naye inzo kakanange esazibwa mu nsonga nti olutambi lugenda lukyuka mpola naye nga bw'otunulira ku bipya ebigenda bizuuka mpola ku laavu ya Jazmine ne Mystery tebaddewo yamaanyi nnyo era essaawa eno enkolagana kyegyetandika mpola enkwatagana yakutandika plans naye enkolagana tebaddeewo nekiryawo enkolagana tebadde yamaanyi nnyo bw'oba okoze okunoonyereza okuwerako enkolagana kyegyetandike ate Mystery akikola lwa kusanyusa maama we kyali yamusuubiza maama we kyali amugambye nti yandibadde awasa abayimbi
wali abasa abayimbi naye nga ku bayimbi abo awase mwana muwala amanyikiddwa nga Lydia Jazmine. Si byangu naye nga bye bitambula kati ku social media nedda ku mukutu gwa Phoenix browser bye bitambula essaawa zino. Ina kusaba subscribe nga like video eno. Comment section uli abakutisa oba kyobula ku video eno jako tomisinga updates zange zentekako buli kadde kasito na subscribinga no likinga songa za mystery ni dala Nabatanzi mbere bulungi mweraba.